Honorable Christine Kaya wa National Platform okuva ekibogeeyo gwe tuli naye nno leero atwogera ku bigenda maaso mu ggwanga n'okusingira ddala okubanja abantu baffe n'ezo ensimbi ezigambibwa okuba nti nno zaguliddwa ababaka ba paalamenti. Alemeddeko agamba ye ali ku mulemwa gumu gwa kubanja abantu baffe, tewaliyo kirala era tewali kirala kyagenda kuwabudde okuggyako okubanja abantu baffe, era nti enteekateeka zikyakolebwa nnene nnyo okulaba nga tufuna abantu baffe ababawambibwa General Kaguta Museveni, nti tewali mugaso lwaki tudde waffe ne tutula ne twegazaanya naye nga abantu baffe bannastruggle abalwanyi baffe baabuzibwa tabamanyikiddwako mayitire. Christine Nakimwero katumufune ebigambo abitugambe. Gavumenti ino naye yasooka neyekandaga kubanga tetwali tukigamba nga tebireeti tugamba ati kakati twekandaza nammwe mwekandaza kati ekituufu kyekiri wano nenjagala okubategeeza batuwuliriza nti bye twabasaba twateeka ku mmeeza bye twagala bibe okusookera ddala ripooti batwagala tulabe gavumenti yeebase etunula badde enoonyereza etya zino ensonga zibakwatako kubanga okuva lwe twajja mu paalamenti tuli ku kintu kimu kunoonya baabula kakati omuntu wali eyali ekiboga ali luddawa mubende wansi eyo gwe omanyi nti bwenfuluma mu paalamenti nja kudda ngaomuntu akomye ng'abantu betunoonya naddala 18 bakoze eki bakomyewo n'ensonga zaali nno nnyingi ate era bwebatazikolako mangu endala ndaba zeeyongerako ez'abalaalo tezaaliko kakati kweyongezaako abalaalo n'ensonga zaabwe mwakanganamu waliwo ekiddako mukirinde waliwo ekiddako ebyo byonna ebiddako nga ebyaffe byonna twagala tubikole mu mirembe tetwagala ntwaddayo mu lusiiko kulwana ekitwakiteeka ku mmeeza kitwagala tukole ebintu byaffe mu mirembe. Twasaba ripooti eraga wa we batuuse tuviirawo tulabe oba beebase oba tebeebase. Kakati mu luzungu luli ripooti ebanga process indicator yandibadde tulaga nti tuyina we tutuuse mu kulaba nga gavumenti mu kulaba abantu be mugamba nti baabula we batuuse naye bino tunulira oluvannyuma lw'omwezi mulamba nga ripooti lwejja Mwai Museveni bagamba ripooti mugigabane. Ekyo nakyo kyatulaga nti Mwai Museveni ayinza okuba nga ayina tayito naye ng'abakulembera eggwanga balala kubanga ye yeewuunya nti ripooti yali tejjanga then nejja fene tulowooza nti ripooti egenda kulaga nti gundi ali wano oba ono ali wali tugenda okulaba ng'era ddala abantu bakunoonana betunoonyeza ddala mu ripooti tebaliimu nti wuuno ali wano oba ali yali so netugamba ye kakati tutandikiddewa ripooti eno yetwali twagala ripooti etulage naffe tutandikire awo so netuweebwa omukisa tugaziye ku ripooti eyo kubanga naffe tutudde twabeeranga tunoonyereza batwala emisana tukunga tubalaba ate nga bakozesa emmotoka ezibeerako number plate za gavumenti so n'okukyusakyusa information olaba batubuzaabuza nti ate ono Kibala map prime minister gwe yali ayogerako ate si yeye kakati ne tulaba nti gavumenti ebintu by'omuntu okubula byasigalidde ffe bano bakuuma ntebe yokka ebyo byogamba nti nno omuntu waabuze mumumpe okusinziira ku nninga gye tubataddeko ne balabika nga tebatuwa information ejjirayo ddala nti abantu bano bali wano tujja bafuna bwe tuti ne bano bonna abagamba bali mu gavumenti abagamba bali mu kibiina ekikulembera eggwanga lino obabuuza ripooti gw'olaba otya nabo bagyewuunya kati bulijjo batuwaanira abakuumaddembe ab'ebyokwerinda tetwalabye mulimu guli awo ku nsonga eyo so ekiddako ffe twagala era mazima matuufu speaker okwaloketinga ripooti eno eri komiti ya paalamenti tetwasooka kukyagala era twali tetukyagadde kubanga ababaka ffe ffennyini ffe twavayo n'ensonga eno tyetulumya omutwe ate era ensonga ne bazizza mu komiti ya paalamenti ate ababaka kwe batuula era so tuli awo tuba tetufulumyemukko era ne bano ba IGG aba human rights actually wa human rights omukyala
ate olabeera nga bamuyita yennyini yatulagadda incompetence n'obutasobola ate olabeera nga tuddamu bwetu kwegamba okutwetolooza kizibu naye kyenjaga kutegeeza bannaganda batuwuliriza ti mu advocacy yonna wabeerawo bye mutuukako siteepu ze mutuukako ekikulu ekisembayo kye twagala be bantu okulabika naye waliwo steps ze tulina okutuukako okulabika nti abantu abo tubafuna kakati muno bwonna bwe tutuukako so kiri kye tuyita outcome indicator nti ekisembayo kye twandyagadde kikino ekyakuza mu parliament kubanga twali tubasabye report bagituwe eraga abantu baffe status bweri naffe tubalage ekyetaagisa okukola era ripooti erabike ng'egenda mu maaso ekolebwako ab'ebitongole ebyenjawulo tufuba okulaba nti tumaliriza okufuna abantu baffe kyekiddako nakimwero kakati abanoonyereza bonna tukyali mu bbawa chance twabagambye ffe tetugenda kudda mu nsiko ebyaffe bya bwongo tewali agenda kudda mu nsiko kulwana ekyo tetukyagala kati tukyawa omukisa buli muntu yenna avunaanyizibwa ku nsonga eno aleete kyalowooza ekiyinza otutuusa ku bantu abo kakati tumale okulaba gye bakomye olutujja balaga nti gavumenti gye mwewaanya yeebase tebafaako tebayagala ekuuma ntebe tekuuma mmwe so tomala tewobaawo n'omwabalamu abantu amaanyi nti ababaka kye baakola tekirimu makulu kirimu amakulu manene nnyo kubanga okusooka bali baluza ne ripooti bagireeta ripooti bamaze ogireeta ripooti era tutwala okufuna baki bantu baffe ate era tukyalwanira n'ebintu ebirala bingi abantu abamu eddembe ly'obuntu baliteeka ku bizikotokya era omuntu okunyigirizibwa ku mubiri gwe okubuzibwawo kyokka naye naawe ayagala okugoba ekyapa kyekyetta nga ofiisi eyo bakuvuluga tebakubulira ebintu bwe bitambula bakusaba zino bakusaba ziri ekyapa tekifuluma naawe eddembe lyo eryokufuna obwannannyini ku ttaka oba erya property ownership eryokubeera n'ebikwatikako eddembe lyo lirinyiriddwa tulina eddembe eddala ly'obutonde bw'ensi okwonoonebwa eddembe eryo lyonna twagala ffe nga babaka ba palamenti era nga kabaka bwe yatusaba teri kubongoota oba tukuse oba tuli bayala teri kubongoota so ekyo twagala tukibabuulire bannayuganda bategeere nti obwo obuntu obutonotono obwo nabo tulina okuba nga tulaba wawe butuuse era tekigaana mwana kuzannyamu we work without play Christine mukyali ku mulamwa tuli ku mulamwa omulamwa mukulu munene era tugiyita mission 2021 mission 2021 era tekoma kalulu kokka abamu nga bemulowooza twatuviire awo netugenda mu maaso so tukyali ku mulamwa omulamwa omukulu banne gwe twagala wakukyusa bukulembeze wagwanga lino gwe mulamwa omukulu ebirala byonna obwongo weebuli tukyusamu bino agriculture obutale enguudo biki bino byobadde otusome kesisiyani yagiwadde ekirabo gatwewuulira naye ndowooza n'ebirabo ebyo bitandise okubeera corrupted omanyi bannayuganda tetuwona so kyetugamba nti tukyali ku mulamwa omulamwa omukulu weeguli n'emiramwa ebiddako awo paka wansi tukyali ku mulamwa se tweyanze byakatono njagala nawe kubanga nowolaga otandikira bawuliti bano beekolasi bafuluma amanyi nemuba mu bufumbo oludde tubamu obutaakanya ate era obeera olusagamba nga sibaana saaliko nnyo naye njagala kulw'abaana kanfumbe kulw'abaana nabeera condition kwekyo n'abaana sookola naye mu kino njagala kubungamya nti ekiseera kye tubadde ffenna 11 parliament kulanga tiimu n'abaana abali wano bonna Christines tukolanga tiimu naye ku bino tebatugambako simanyi babulabe nti abantu baffe bagenze bye babasaba mwabibawadde tugamba enjagala okugamba medi nowabanga yazaalako nowabanga yazaalako kanze tandikirawo ensonga ozuwulira tukyaliko tubanja bantu baffe twagala bantu baffe tewali kirala gwe mulamu omukulu gwe tulina okutambulirako era gwe tulina okulemerako olwaleero enkya luli ne luli paka nga abantu baffe batuddiziddwa
bino ebibozibozi General Yoweri Kaguta Museveni byagala okuleetawo tulina ffenna okubyesamba tulina ffenna okubireka tusigale ku mulamwa nga tunyigira ddala wali ewasingira ddala paka nga atuwadde baganda baffe paka nga atuwadde abantu baffe era ajja batuwa ayagala tayagala Munnayuganda gy'oli kimanye nti ffe ddoboozi ly'abo abaawambibwa ffe balwanirizi b'abo abaawambibwa bwe tutaalwane bwe tutafube nnyo okunoonya abantu bano gye bali ne tubalwanirira baganda baffe bajja kubulira ddala bajja kufiira obwereere ne tunayongera okutaako eddoboozi lyaffe ne twongera okubanja abantu bano kino Museveni ajja kutendewalirwa abantu baffe ajja kubata ate twongera okumuteeka ku likodi twongera okumuteekako obujulizi nti wawamba abantu baffe tubaagala tubeetaaga n'olwekyo twongera okunyiga paka gino Museveni nga tuwadde abantu baffe gwe nange n'oli ffenna eddoboozi yaffe lyongera okubeera erimu ebitatugattako oba ebitanyiga mwami Museveni tubireke wano tulinawo obujulizi tunyweze ekyobujulizi ekyo tukinyweze tusindike tunyige President Kyagulanyi yatugamba ewali obujulizi wokwatanga Museveni n'apapaala nyigirawo ddala kwatirawo ddala tota kati tukwataawo apaapadde eno abo obuyambi bamuggyako ensimbi kati naffe ate nga bakozesa ddembe lya muntu kulityoboola katufunye eddembe ly'obuntu ne bali kye bali mu kulwanirako naffe tulwaniraawo wewali omulamwa tujja kutuuka mu nsi ensuubize mbaagala nnyo Mukama Katonda abakuume tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere batayimwera